yagalire mwebale nnyo okumpuliza basebo ne banyabo biradala waggulu nga neebaza abakulembeze baffe South Africa ne bannayuganda bonna mwebale kusigala nga muli together era tusigale nga tuli together, tusigale nga tukwatagana, musigale nga mwagalana. Tokkirizanga ekintu kyonna okukyayo ensi yo, tokkiriza omuntu yenna alina okusasula gwobenefitinge mu kubonaabona kwa banno. Tubalina bannaffe bangi nnyo ogende South Africa balaba abaana babonaabona nene bakozesa embassy ya Uganda yenyini nga embassy ya Uganda si yakuyamba bannayuganda wabula nga yakuspayinga ku bannayuganda yakume ani awakanyiza Museveni ani yakoze eki. That is not what it's supposed to be. That embassy is supposed to be serving Ugandans. So namwe baganda baffe mwenna abali mu diaspora kubanga wano babatiisatiisa bajja kuleeta drone naye abaana abali mu diaspora mu communicatinga ne mugula obwongo bw'abantu kyobolaba kati bayitamu mumwe. Kanjogere ku South Africa tulina mikwano gyaffe abaali mikwano gyaffe naye kubanga bo bagamba sente za kiteesa abalala nga bakozesebwa. Baganda bange musobola okukozesebwa naye naawe njagala ojjukire nti bangi be bazze bakozesa bakozeseza bakitata, bakozeseza bakakoza mutabi, bakozesa baganda baffe basobi bazebula mando. Omala Kiseka azzeemu n'abakuba penalty endala. Ekibasumbuwa kiri ekintu ekyo, mwagala nnyo competition ani asinga, naye ate omuntu gwe mulwanisa tayagala competition, bwe buzibu bwammwe. Njagala mugende ku page eno ya Omala Kiseka musangako video eno jengeno bateera wano mukompeyalinge ne ya president gyayogedde olwaleero mu maziika e Busoga. Mumbuulire amazima kubanga sirabyewo njawulo. Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogeddeko olwaleero ne bya Omala Kiseka tewali njawulo. Mwoyo gwa ggwanga nze kankwogereko n'akagurupu ko kemukola live 24 hours. Oli musajja mukulu mu ndowooza naye oba ng'osasulwa va mu situwago z'abaana Uganda, oba ng'okolera abaana Uganda yogera ebituufu by'olina okwogera eri abaana Uganda. Abaana Uganda wano ku social media twagala kipya, twagala kufuna kintu kye tutamanyi. Kiki ekigenda mu maaso mu Uganda si kwerwanisa, mukozesa ku bwongo bwammwe, muli bantu bakulu. Njagala onjawulirewo Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe president wo kiki kyayogedde ekikyamu Omala Kiseka kyatayogeddeko kyatayogera mu video eno. Yayogera ku South Africa. Omala Kiseka yayogera ku South Africa. Buli kimu kyayogera ku eno video Robert Kyagulanyi Ssentamu kyayogeddeko. Abantu omwe kulati temutuula ne mulowoozaako ebintu bye mukola. Bwe baba nga babawadde ssente okuvuma Omala Kiseka nedda ffenna ffe tetwaziriddeko, wabula ffe tuli mu situwago entuufu ate mulwanisa ffe. Mwefudde okubeera ab'enkyukakyuka naye temuli bankyukakyuka, wabula mulwanisa nkyukakyuka. Muleke kubeera nga mulyango gwa tooyi ogukyuma 24 hours, muddemuko ku magezi. Mukoleraani ekituufu? Mwefula okubeera ab'enkyukakyuka naye temuli bankyukakyuka. Omala Kiseka talina nsobi gye yakozeemu yadde n'egyo eno video emuvumye. Yayogera ku Dr. Nico aba diaspora gwe bakuba enkyaneggulo gwe bakuba enkokola naye ng'ali mu nkyukakyuka, alwanisa nkyukakyuka. Mulina amagezi. Omala Kiseka alina ekikyamu kye yayogera mu eyo video, alina ku muntu gwe yalumba yenna. Robert Kyagulanyi Ssentamu talina gwalumbye yadde ayogedde bwogezi, ate talina gwayawudde nti gwe walya. Kati muveemu naawe mumuvume, mukole video ni live zemukola 24 hours nga muvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu, muli basiru. Mutegeera nga magulu ga mpale.